ne bwe mmanyi embeera za Hajji n'enkula gye yakuliramu n'eddiini gy'ayina nze sikakasa nti Hajji yakwata omwana kubanga olaba omukyalo olaba omukyalo ye mukyala wa Hajji gw'alina awaka mukyala we wakubiri e Bulenga ono ye mugole waffe ow'e Bulenga mukyalo w'e Bulenga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajji bwe yali amuwasa yamuwasa ayina abaana 3 abawala. Nawe walina abaana? Hajji abeereddewo basingo maaga kyendabi kaha amuwasa yamuwasa ayina abaana 3 nga bato we bati ne bajja awaka bakulidde emikono gya Hajji yabakuzizza yabasomesezza bakuze ne baana bannaabwe azadde waffe abaana 4 azadde abaana 4 ewaffe era abawala beyajja nabo omu yafumbirwa ate akola avudde mu maka ga Hajji omulala yamala okusoma naye akola avudde mu maka ga Hajji n'omulala akyagalimu akyasoma zibambi naye abaana abo nga teyasobola bakwata kintu kiyinza okuba kyajjabuzi naye kyembadde mbuza maama gwe amaka gobeeramu mazimbe mupangise nazimbe mukama wange ani agakuzimbira Hajji yaganzimbira Bulenga batwatandikira kabuusu nga tupangisa ekibuuzo kyange mangu nnyo bagenda tujja wano ku kooti enkolagana yo ne mujja webadde etya Zuula gwe mukyala aniye amanya gange nze Nansubuga Rema Mwizero Nansubuga Rema Mwizero enkolagana yo ne mujja webadde etya Zuula sijja kulimba nti enkolagana ebadde y'amaanyi nnyo nnyo kuba tubadde twakatandika okubeera nga tusisinkana era nze nagenda okulaba nga sijja sobola kukwatagana naye bulungi ne mweyawulako sijja kugamba nti enkolagana eryawe y'amaanyi nnyo takukubira simu kuyombesa takulumbangako wuwo kale lumu yankubirako kesimu nakubira Hajji esimu Hajji n'atagikwata ndowooza bwe yagiraba n'agamba kankubire nakuba ku ya Hajji nabeerako ebigambo byaŋŋamba naŋŋamba siddamu kubira bbaawe yalina okumpa olukusa koze n'ekirala era emabega eri nga nkomye okuba nasooka nenvaako ewaka awo ne mmala n'enkomawo bwe nakomawo era yajjanga nabeera nga akubira Hajji esimu n'azuukuka n'afuluma naye nga byali byaggwawo nga twagenda tutereeza nkola n'omwana kati obubaka ki bwe wamugjawo obubaka bwe muwa afune maama w'omutima gwe oba senga w'omutima gwe atule yeebulire nga ye atule yeebulire nga ye kuba emyaka gy'alimu si byebyo ebintu bye yalisaanye okubeera ng'akola naye nze nasiibula abamawulire mbadde nsaba Zuula nti ekintu kyalimu akimanyi okuva wansi y'entobo y'omutima gwe nti kyalimu si kituufu si kituufu maama nkutegedde kankuwe mutebi owasoolo genda okumeku maama full figure alindemu full figure salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah bad nangu oli otya ndi bulungi alhamdulillah nebaza Allah atusobozeseza lwa nsonga abantu abasinga tebamanyi kooti oba tebamanyi court abantu abasinga abali ku mukutu bajja kugamba batugamba nga 13 yes njagala okutangazaamu nti obeera n'abantu abatutumufu mu ggwanga oba abamanyi kye bakola like ba council ba lawyers nga bamanyi kye bakola abalina experience mukola kye bayita production warrant twakola production warrant ne tusembeza ennaku Hajji asobola okujja aletebwe mu court okujja kwaffe okwaleero asaagalayo mu buyabuya agenda kwogera bibye okujja kwa leero tekubadde kwa beyiro
n'okujja kwe twagenda luli tekwali kwa beyiro njagala munkotinga bulungi tekubadde kwa beyiro olw'ensonga high-court ebadde temanyi tetunnabagisaba kati olwali twataddemu okusaba kwaffe leero kubadde kuwulirwa tuteekemu okusaba kwaffe kusomerwa tuteekemu okusaba kwaffe lwansonga ki eri kooti ento teyina buyinza busomera ajali musango oba guwozesa yensonga lwaki ne 13 tujja kuddayo naye tewali nnyo kitutwala lwansonga ki teri kusomerwa musango tesobola guwozesa njaga bannayuganda kyomukimanye wano kiwedde omulamuzi akitegedde bulungi nnyo era mwebaza kuba abadde loud and clear n'agamba n'atunulya sikubanga muleba kumbanga bali abakazi bakanunkemu okola nembagamba muve ku kitone kubanga akola oba ayidde sente nebagamba nti wali sente nebagamba yazirwaniridde ebbanga lyonna owabeera n'olubuto wonna ne tv njagala okampotuna mu kamera muno ndayira katonda ali mugulu okutandika buyotandisa wajjange wasula ngoli lubuto netubeerawo faina okyo najjange okunjako interview ningamba yogera nenga nano kujangu yogera kubanga ne kapitani music ayinga tagala kutoka mu kamera nenduka gani akomale nawe yogera kamale nawe yogera oyo kapitani kamale muganda wange abantu abanjangu interview bali bala oya bulungi nalo ngo kimayi wingi tinde suwayi guliwa lize nalyo mwaliza nakinga wanetanga nebisi omulimo nakandi watu wamejja kitomukwano gwa nga bomvuma baga furufiga abena kitoni furufiga obijjukidde ngojja kuduka singazo okunuma mwene eso kamale nawe yogere ni oli muganda wange anti kamale yo yogere mvuma abana bange ne bakala nawe mvuma abana bange bakala tennoza abange bakumanyi baga mami ati what song with mami what song with mami kitone mwabadde ki nzola baka olaba kasuku navaka kasuku n'abantu bena navako walo numba kasuku n'enswala yo fula wanangamba mami you stood again and again and again with my friend lucky no tell me lucky na yenzo nzima no mpayiza njagala kola kikito ouna nze boboli kutimu ya date that is good nedi kuya mwana aha cyo kimwana yeba yo mwa kwa Arizona abasomese Mami tugondere tugende wali wansi tubekayiride That is space for everyone. Kanso mpima changu yo kwagala bakanso bonna bayirewo bawutwala bonna bajje bayika mukwatire omututu kanso twagala kutegeera ekibadde mu kooti tutandikira ekibadde mu kooti nti Hajji yasaba yeeyimirirwe awuzenga ava bweru. Enkola ya kooti eno enjuyi zombi zikanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo tuba tuwakanya
mu kyalo oba bye baba bawakanya oba bye bakkaanya nabyo. So omulamuzi abadde mulungi kuba agambye nti kuba ffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo, era n'omulamuzi n'agamba nti enkola y'ekkooti ye. So ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe. Bw'wanaabaawo obulumira ja mu nkooti ng'ekolo olwo tusituke bwe tuba tu ajuwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino, kati ebyo bye musituka okubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo. So kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo. Tukitegeddeko nti abantu bano mubasaavinze ku makya gaali tekitaataganya nedda twabasaavinga eyo, that's fine. Kyova olaba bo tebobjectinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ng'oyinza okubakoma wagitaddewo bubi bwe bityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya sikiwakanya kino kiryoke. Population eri confused. Balaba byokola bitya. Omusango guli mu Majestic Court, kooti ya wansi, osabye mu kooti enkulu, ate kooti ya wansi yaguyita nti guddeyo bana bagusindika eno kyonnyola process eri simple. Oba bagusindisa oba tebannagusindika, eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi ojje wano tebayita komiitingi okuweereza eno buwulirizibwe. Kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa. Okitegedde kyekyo lwaki oga kati kaŋŋende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicant waffe oba omuwawaabirwa eri mu kooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu. Tewaliwo obuzibu ng'emugagenda owooze ng'ova bweru. Bangi bantu bayitirivu mu Uganda abayina abakoseza eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kooti n'ekibakolera. Okusinziira ku kyonnyonnyodde kitegeeza nti abantu bakyaddamu kujja mu kooti. Abantu ki tewali agigaana ne leero muzzeera muwuli. So kooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18. Kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bwawandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oral ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya. Kitegeeza wano tetumalirawo budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugaa nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako. Okitegedde nti ate omwami gyasula gyabeera nti eyo nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira ti ate nakyo tetukikaayanako. Era agambye muyinza n'okugamba nti tukkaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugayi nga bwe bakkaanyiza bano tebawakanya. Kyova olaba n'eri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakkaanyiza oli naddamu ekigambo nti ddala kituufu twakkaanyiza owa state. Olwaleero tewabaddewo kuwakanya kwonna mu kooti tewabaddewo. Kyova olaba oli agambye omulamuzi agambye tugaye nti nga bwe twakkaanyiza n'oludda luno olwa state n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti. Wamuyinza okutuula wano okumala essaawa 8
naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mujja nti musajja kakati bimubiteeke buteesimbe kye Honorable Chicho oyinza okwogera ku muntu ali mu mbeera ati mwenna mumulabye si wakwogerera Hajji ali mu spirit nga bwoga nti owootokanga omuntu naye ate era alina kuguma oba kyebaga nti ajja kusigala ono eduniya ajja kubakwatako nalongo nga bakutwala nnyo waziza musango okwogera nti musango olwaleero baagala kukuba nedda mumbuuze temwagala okumbuuza temutoleeza kunkwatako wanji wamma kibadde mu kkooti bagenda bakomyewo nga 18 omulamuzi awadde ensonga kye bakomyewo nga 18 omulamuzi ati baba balina okuleeta asabye baleete abagenda okweyimirira Hajji abalabeko asabye obalabye mwetwala ne fulufiga otwala bwe terugwe fulufiga nkirategeeza nti ne fulufiga tuli baluganda ebbanga era olutalo lwange ne fulufiga bwe lubanga tata waffe ffenna yatuyambako tannatuyita tujja kufuna lingi tulwanaganemu anaakuba munne yanaleka omusobola yamukwata okugulu omubbi wakwama wakolaki wakwata kubanga bambi alina byanfuma abaana bange nabiraba ne bakolaki yes I have 8 children nina abaana 8 nga bakulu ate nga baali bamumanyi nga nange bwe mukolaki kuba tumanyiganya emyaka mingi nnyo okuva nga ndi mwana muto yes kiki ekibaganye okukwata olutalo lwaffe twatandikako twasiya yasiba asiya kati asiya yali ali mu show yange bwe namugjayo nekimunyiiza ng'omuntu naye nemwetondera nendowooza kikoze eki kiwedde naye tugenda kusala amagezi okulaba nga tukisootinga kikoleki kubanga ebigambo byayogera birimu ebitiisatiisa olunsi abaana bange nebabiraba ngaebikolaki ngaebikangakanga okulopa si ye solution naddala omuntu nga mukulanganye bwe mutyo si kyekyetagisa ennyo nti nno kubanga mpaabye olunsi emisango mingi ne batamukolaki ne batamuyita naye ate bwe nayogerako n'omwami ffenna yatukuza naŋŋamba ajja kumuyita simanyi oba yamuyise kuba tannangubira nti yamukolaki kuba okwemulugunya kwange nakutwala mu bantu abatukuza fulufiga omwami nejja ekikofiira yamubeererawo nnyo ate nange yanyamba nnyo yes ndabye aba timu Hajji bakutwalaganya ebiseera nedda bagezaako okunyinyonnyola babadde bagezaako okunyinyonnyola nti naalongo Hajji teyakwata mwana naalongo naye nange nzize nkyogera lunye nti Hajji tusigamba nti yakwata omwana naye twagala tulabeko kwani yakozesa omwana Hajji afulumire mu kitiibwa nga naye yakwata omwana ensi emukoze eki emulabyeko nze nyina okukkiriza mu Uganda eno kuba mwembeera nze nzikiriza ne bwana ba boyfriend ng'ali ku ssomero bajja munoonyereza era bamukoleki bamuleete ne bwana aba ng'ali luddawa naye nga waliwo okulaga nti yali akolagana n'oyo omwana nze Uganda ngenjikiririzaamu era bajja muleeta tegerekese bulungi sisobola kukyusa bigambo byange njagala kulaba ani yakozesa omwana w'omukazi twagala okulaba wayogera nti nno okisibakisibwa yena security emuku gye bakufunidde kisibwatisibwa ebbanga ddene era kati nyokozi ng'olya zena sasi n'alinkuwira wala naye sikyalina kyenkya nga ntambula motoka waliwo mulimu si kutya naye teri mu mulambo gwogera abantu bangi abazze nga babyogera ne mubalaba nga bafudde nze mu nsi mpozi abantu abakandaba naye nze siina kyentya sana muntu gwentya mpozi Katonda yakolaki eyantonda siina buzibu ogenda kufuga ekisekerera buli muntu ogenda kuswala tata jangu wano buli amazima nedda ani munera nogera fuga ekiswaza buli muntu n'abaana bo bandika kusekerera nedda abantu basiriwaza nnyo gunabadde ekintu ekyobusiravu naye nobasalawo wagire bweyanoonya bwenkanya kyawo kyaga tamanyi kituufu kyagamba ensi eno yonna nevaayo ngeri kusaidi ndala yera nga yanoonya bwenkanya agambye tateesebwa muganda oli omukazi yapamidde akaana mu mutwe oyo muganda we oli omukazi yapamidde akaana mu mutwe muganda we kwa bonna obwongo bwe bumu omukazi yapamidde akaana mu mutwe muganda we oyo naayo muganda we kubona entegera yaabwe Wokoto olemere ku kintu ekikyamu okiwagire mundi kikulu ngekifo kimanyi Zuula muwaga agatambula agenda aduka mulekewo oli ddiira muyayi
Saawa olina agenda kubuuka gwe nabe ng'ogenda sigala wa ng'olina baganda balina mikwano gyo n'abaana b'ozadde n'ebintu byezakola abimanyi kati abagira mu bimunne ne kuno ensi yabaswazizza. Haya, assalamu alaikum warahmatullah. Oli ku ludda ki olutuufu? Oli mwanyina wani? Ate otya? Muzaalibwa ddala maama omutaata ono? Babazaalawo? Maama ye mumwawula taata. Kakati tubuulire ku musango guno gwe nga mwannyina wa Hajji okwogerako otya? Musango guno byakwogera naye nsaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala alaga amazima kuba twetaaga buli saidi okufuna obwenkanya mwannyinaze okufuna obwenkanya n'omwana afuna obwenkanya kubanga nange ndi mukyala muzadde muzaala ab'obuwala n'ab'obulenzi tumanye ani yakwata omwana. Mwogeddeko kati mu mbeera eno mwogerezeganya mmwe ne famire yammwe neya Hajji ati mwogerezeganya gwe nga mwanye okusinziira boolaba ebiriwo tetusobola kuba ntukwatagana. Temukwatagana kati enkolagana yaggwerawo ddala? Tosobola kukuba ssimu, tasobola kukubira ssimu, ekyo tekisoboka. Wayogerako ko naye nga byakatandika bino? Nze bwe baakwata Ali sisita wange Zafurani yankubira essimu yaŋŋamba Ali bamukutte nengenda ekajjansi nemusanga mu komera nemubuuza nze ni mukwano gwa Ali nnyo. Oli mwannyina ate mukwano gwe? Ali ye muntu gwensinkana naŋŋamba Hajjati Zuula mwagala okufa bakazi be nali njagala Zuula. Njagadde Zuula. Ne muga mwagale. Oba otegera mwannyina type eyo? Akubuulira ekyomu kasomyo. Kati nange ne mugamba njagala ekyomu kasomyo. Wakwata omwana. Byali bitya? Byali bitya. Ali yakuddamu ki? Ali yanziramu nga ajjayo essimu. Yatumye essimu kuba talina ssimu. Yatumye essimu n'agamba nti Hasani mpe essimu eyo. N'andaga essimu nga Hajjati Zuula abuuza omwana nti baakukwata omwana n'agamba nedda tebankwata naye bankwatirira. Akatambi n'akandaga ne mugamba ng'okyavudde kino njagala ekigambo ekiva mu ggwe otya Mungu wo. Oli musajja musiraamu otya Allah mbuulira wakwata omwana nanga Hajjati saakwata mwana bwe kiba kyetaagisa nga balina ebyuma ebikebera oba bivudde bweru oba bivudde wa bantwale bankebera. Kyekigambo kya mwannyinaze ne bwe ngenze ekigo era nziramu nekimubuuza kyaliko. Kati ekyokukwatirira kyakyogerako ki? Omwana yamukwatiriranga nako ye tabimanyi. Era agamba kimu ndi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asala amazima kyekyokka. Gwe olinamu wootuuse n'ogamba naye kuba waliwo obujulizi obujja buvaayo batugamba ate yeegayirira kankuwe bino netuganoga muntu lwaki aba yeegayirira omuwe bino nga teyakwata. Hajjati kankuwe ennyumba. Eky'okwegayirira bw'obeera mu kkomera ng'olina mukyalawo ng'omwagala nnyo nga muludde ebbanga era ng'omanyi nti nno omuntu ono singa mba muwadde kino kinaakivaako ekiriwo. Ensonga lwaki yakuba essimu n'agamba nti Hajjati jangu tuteese bino biggwe tetweswaza. Naye ekiseera bwe kyatuuka nga mwabamawulire mwamukubirako essimu n'agamba oba nswale naye sijja kukkiriza kuwaayo byange oba kulaga nti aŋŋambye abinguze ekintu tukivaako. Nemukivaako. Babaddemu n'obutakkanya emabega eyo wali obatawuluzaako oba kyajjabuzi? Nedda mukwano nze sisita atalingiriza mbeera bali ku byange nzija ku bya ssanyu na bya nnaku. Ebirala sibifaako simanyi. Kaakati nendoza era bwava mu kkomera Hajji n'addamu ne kubanga Hajji yasulawo ku olwo kuwa ewaka wa Zuula yasula wa Zuula
era we yasimbuka ku makya n'agenda. Essimu ezimukubirwa omutandikaga nti ngenda kukola ekintu ngenda kukugira ka message n'akamuweereza ku kawulio n'akamuweereza era yakamuweereza ku makya n'amala n'akamusikako. Kati awo saamanya lwaki yakasika. Kati mwenga family mugamba Hajji ono bw'ava singa Katonda amubikako akasubi n'avaayo mu kkomera. Mulina obuzibu ne Hajji okuddingana ne Zuula we? Ebyo by'ensonga za mutima. Za mutima. Temuzinaako kizibu. Nsinza kugamba nsonga za mutima. Wagambye gwe Hajjati ani? Jannati. Hajjati Jannati. Babazaala we watuufu. Watuufu batuzaala. Gwe ne Hajji mama wammwe waawa? Mama waffe w'e Rwanda. W'e Rwanda. Ate ono gwendaba wano. Anti ogambye batuzaala we watuufu. W'e Rwanda. Then ne mukulirawo. Ono ate yaani banna. Ono ye baba waffe. Ono naye baba wammwe. Nawe oli muganda wa Hajji Muyize. Mwannyina yes. Yaliwo ku soosi ennyo nnyo. Nakwatira ddala ekimuli bano nga bamperekerako. Ndeka naawe. Saagala kunnimba. Tetusobola kulimba yeffe. Gwe Hajjati ani? Hajjati Sauda Sebaggala. Hajjati Sauda Sebaggala. Kaakati tuwawa Zuula ekimuli. Mukyala waffe. Mwe muwawa Zuula ekimuli. Kati bitebye ekituufu ki Hajjati tereera. Ekituufu kiri ki? Ekituufu. Ekituufu. Allah yasinga okumanya naye mwannyinaffe tumugaanira olw'embeera ze. Na buli kimu n'embeera gye babaddemu ne mukyalawo oyo. Tetukikkiriza. Abantu mwannyina mwe bamulabamu olwa Zolo bagamba omusajja ono Zolo oba mawuve. Si Zolo naye bajja mutya Allah yamusuula ku mukyala atamanyira maaso naye yamanya omukwano kinyiza omwogerako omukwano gwamuyitirirako talinaamu bwa Zolo wadde akataala tavaako. Musajja mulamu nnyo akola emirimu gye bulungi nnyo gakwatadde n'okusinza Allah we musajja mulamu ddala. Era yagamba buli kimu kikwasiza Allah. Naye yatuuka ate okuwasa omukazi ow'abaana abana. Ensonga za mutima. Nga mmwe abannyina mbabuuza nze ebintu bye babuuza ngamba abantu bambuuza ebimu ku biraga nti omusajja ono wenga n'owasa omukazi w'abaana bana n'okola biki n'ogenda mu maka g'omusajja era ng'ate gyoze omukazi bamuwasa mbu olowooza nti kive okuwasa omukazi alina abaana si buli mukazi nti alina abaana mubi si buli musajja nti akuzizza abaana b'omukyala bazze nabo nti bonna babakwata. Kino ekintu kikitwale nti kiba kya muntu okitegeera. Zuula yali mukazi mulungi nnyo era nakati omulaba mukazi mulungi nnyo talinaako ogamba nti waawano era nga nayo ne bamukuwa era omuwasa sinze naye abalala talina buzibu. Abakazi bawasibwa abalina abaana so omu si babiri si basatu naye bwatyo bwe kwagwa mu mukwano ne Zuula ng'alina abaana. Hajjati bubaka ki bwe muwa Zuula kye mwandimusabye kantandike naawe kiki wandisabye Zuula? Obubaka bwange nabumuweera Nateete nga tuli ku poliisi. Wagenda ku poliisi? Naliyo nze yalondebwa ku saidi ya Ali nenyingira ne Zuula mu ofiisi emu ne batutuuza nze ne Zuula nenjogera ebigambo bino negamba Zuula ndi mukazi ngawe obulumi mbulina naye ensonga z'amaka twandizizizza ebweru ne tubako engeri gye tukola ki gye tuwogera. Bwebubaka bwange bwe nali mwera nakati bwe nali kyamwana naye bwali naye anti kati yaga mwali mumuwaliriza ajjeyo omusango nga mukimanyi mwannyina mmwe yakutte omuwala we. Si bwe kiri kyali kitya? Twapaapaala nga mwannyinaffe bamukwatanga bolabe bakwata ejjansi ne balikuba munda mukupaapala naffe tuwulira ekigambo ekyo twasooka ne twesisiwala naye nga Zuula tukole tutya kiki kati ye mukwogera kwe n'agamba nti okuleka nga mumpa ennyumba nga mumpa ne sente bweziti awo twatandikira naye nga tewaaliwo nti ffe tumugulirira okujjako nga mumpa ki ennyumba ye yali akisaba yagamba mu meeting teyaliimu nga n'okusayininga yasayininga n'okusayininga yasayininga. Mu lukiiko yalimu oluteesa ku mumpe kiri omusibe olwo ali mu kkomera ekajjansi eno enteesaganya zigenda wa mutuddewa twasooka kubeera awo ku poliisi ne tuvaawo tugenda ku muzikiti ogumu oguliraanyawo gwesi kyajjukira linnya Nateete ekajjansi era ebiwandiiko ne bikolebwa bulungi nnyo
naye okuleka oluvannyuma n'agamba nti egundi gye tukozeevu muteekeeko nti munguzizza ali aguzizza Zuula. Kati awo omusibe wakyankanira n'agamba nedda wali nabadde mpa baana bange oba miliyoni 2 oba nnyumba nga mmanyi omwana twawukane bulungi akakkane kuba amanyi kyayagala okitegeera. Naye kati nga ye Hajji abagamba Zuula lwaki bino yali abikola mmwe yabagamba ki? Balinawo oluyombo lwamala ewiiki emabeganga. Nga lwaki? Era ng'awaka waabwe amaka nga bw'ogamanyi tegabulamu birumira baali bayomba ono n'amugamba nti oba twawukane kati oba ekigambo ekyo kyekyatabula mukazi waffe ekyokwawukana n'agamba kanteekewo kyenjagala. Naye kati ffe nga babeera tuli bannyina abalongooseemu tetulinyira amaka g'abannyinaffe kati tugenda obimanya nga byebyo agamba nayo badde nga mbagamba eka si walungi kati bwe bito bwe byajja bwe bito naye nga tewaaliwo nnyo nsonga eri awo ennebyamaani mupakazi mugenda wa atwagala obubaka ki bwowa Zuula singa abulaba kati kuba Zuula mulamu wo? Obubaka bwempa mulamu wange mugambe nze mulamu wo gundi muwa obubaka nze Hajjati Jannati nsaba Zuula akole istigifaaru yestagafuluze asabe Allah kwebyo ebibadde biriwo byonna Allah amukakkanye era amusonyiwe. Allah yazinesooka omusonyiwa ate ne bbaawe mukomera. byebyo tetulina nnyo bingi kuba nange twali natete namugamba gye tulaga nga waziyivu era ndowooza nkakasa alabye nti gye tulaga waziyivu. Ono gwendeese yemu mumanyi mwali bano bamanyi maama bawala bange be bano boozaala kaakati maama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli otya kati? Gyendi Nuruddin Ntege webale byokola byonna nkulaba. Baŋŋamba mwampa ssente mu kyobalaba mbikola. Tekisoboka tunaagula ensi yonna ne tugimalawo. Tuyina ssente abo ba Nuruddin basasule. Tekisoboka. Abamu tetukumanyi nakumanya. Mondabidde wano. Tukulabidde wano. Nze nkulaba ku Nanka ne ku TV. Nkulaba. Ondaba ku TV. Kati embeera eno ogyogerako ki maama? Naye gwa muzaalira ddala? Mwana wange wakubiri. Mwana wo wakubiri? Mwana wange wakubiri. Namuzaala 1976 mwezi gwali gwakubiri. Ekibuuzo kyange Zuula omuwa bubaka kisaawa eno bw'aba akulaba? Zuula muwa obubaka. Zuula Hajji yamwagala n'obulamu bwe bwonna n'amwemalira mu buli mbeera yonna nakkiriza ebizibu bye nakkiriza abaana be balwadde basikoseero naye Hajji yeebakanga emulago n'asula ku seminti kajjanjaba abaana ba Zuula. N'amwagala n'amulaga omukwano gwonna naye asembyeyo nga kino kyamusasudde. Ati yakwata omwana we ye yandimulese bulesi ng'akutte omwana we Hajji ati goyinza okikola? Hajji nze mu mutima gwange ne bwe mmanyi embeera za Hajji n'enkula gye yakuliramu n'eddiini gy'ayina nze sikakasa nti Hajji yakwata omwana kubanga olaba omukyalo oyo olaba omukyalo ono ye mukyala wa Hajji gwalina awaka mukyala we wakubiri e Bulenga. Ono ye mugole waffe w'e Bulenga? Mukyalo w'e Bulenga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajji bwe yali amuwasa yamuwasa ayina abaana 3 abawala. Naye walina abaana? Hajji abeereddewo basingo mmaaga kyendabi kaha amuwasa yamuwasa ayina abaana 3 nga bato we bati tebajja awaka bakulidde emikono gya Hajji yabakuzizza yabasomesezza
bakuze ne baana bannaabwe azadde waffe abaana bana azadde abaana bana ewaffe era abawala beyajja nabo omu yafumbirwa ate akola avudde mu maka ga Hajji omulala yamala okusoma naye akola avudde mu maka ga Hajji n'omulala akyagalimu akyasoma zibambi naye abaana abo nga teyasobola bakwata kintu kiyinza okuba kyajjabuzi naye kyembadde mbuza maama gwe amaka gobeeramu mazimbe mupangisa nazimbe mukama wange ani agakuzimbira Hajji yaganzimbira obulenga kuba twatandikira kabuusu nga tupangisa ekibuuzo kyange mangu nnyo bagenda tujja wano ku kooti enkolagana yo ne mujja weebadde etya Zuula gwe mukyalaaniye amanya gange nze Nansubuga Rema Mwizero Nansubuga Rema Mwizero enkolagana yo ne mujja weebadde etya Zuula sijja kulimba nti enkolagana ebadde y'amaanyi nnyo nnyo kuba tubadde twakatandika okubeera nga tusisinkana era nze nagenda okulaba nga sijja sobola kukwatagana naye bulungi ne mweyawulako sijja kugamba nti enkolagana eri awo y'amaanyi nnyo takukubira simu kuyombesa takulumbangako wuwo kale lumu yankubirako kesimu nakubira Hajji esimu Hajji n'atagikwata ndowooza ye bwe yagiraba n'agamba kankubire nakuba ku ya Hajji nabeerako ebigambo byaŋŋamba n'aŋŋamba siddamu kubira bbaawe yalina okumpa olukusa koze n'ekirala era mabega eri nga nkomyewo kuba nasooka nenvaako ewaka awo ne mmala n'enkomawo bwe nakomawo era yajjanga nabeera nga akubira Hajji esimu n'azuukuka n'afuluma naye nga byali byaggwawo nga twagenda tutereeza nkola n'omwana kati bubaka ki bwe wamugjawo obubaka bwe muwa afune maama w'omutima gwe oba senga w'omutima gwe atule yeebulire nga ye atule yeebulire nga ye kuba emyaka gy'alimu si byebyo ebintu bye yalisaanye okubeera ng'akola naye nze nasiibula abamawulire mbadde nsaba Zuula nti ekintu kyalimu akimanye okuva wansi y'entobo y'omutima gwe nti kyalimu si kituufu si kituufu maama nkutegere kankuwe mutebi owasoolo genda okumeko maama full figure alindemu full figure salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah bati nange oli otya ndi bulungi alhamdulillah nebaza Allah atusobozeseza lwa nsonga abantu abasinga tebamanyi kooti oba tebamanyi court abantu abasinga abali ku mukutu bajja kugamba batugamba nga 13 yes njagala okutangazaamu nti obeera n'abantu abatutumufu mu ggwanga oba abamanyi kye bakola like ba council ba lawyers nga bamanyi kye bakola abalina experience mukola kye bayita production warrant twakola production warrant ne tusembeza ennaku Hajji asobole okujja aletebwe mu court okujja kwaffe okwaleero asaagalayo mu buyabuya agenda kwogera bibye okujja kwa leero tekubadde kwa beiro n'okujja kwe twagenda luli tekwali kwa beiro njagala munkotinge bulungi tekubadde kwa beiro olw'ensonga court ebadde temanyi tetunnabagisaba kati olwali twataddemu okusaba kwaffe leero kubadde kuwulirwa tuteekemu okusaba kwaffe kusomerwa tuteekemu okusaba kwaffe lwa nsonga ki eri kooti ento teyina buyinza busomera ajali musango oba kumuguwozesa yensonga lwaki ne 13 tujja kuddayo naye tewali nnyo kitutwala lwa nsonga ki teri kusomerwa musango tesobola guwozesa njaga bannayuganda kyemukimanye wano kiwedde omulamuzi akitegedde bulungi nnyo era mwebaza kuba abadde loud and clear n'atunuulya mu biwirirwa biwandiikibwa n'ayogera saidi zonna n'aziwuliriza n'agamba tusooke mukomeyo nga 18 tubeere nga tufuna ki nga tufuna beiro nga Hajji yeeyimirirwa muteekemu beiro kubanga tumulaze nti n'abagenda omweyimira we bali ate nga balandlords mama Fiina y'omu kuba mpadde ebyapa bino ne ssente yes ali mu fire weera nninze ne zino ssente mama Fiina yazimpadde
alekanzira balageza mama fina sizange okay abantu abagala aji njagala mbategeeze zino sente abantu baluwiriza oteeka mu musimbi yes nino omulaba mwita nanno nali weru ayaga ali kutakete kuvurudawa ali Israeli yangambye abaana ba aji bonna abeetaaga batadde ku basa ne payroll bonna abawerere omusango guno baganda ba aji we bali wano aji jangu aji mujje abantu bangi bagamba Nurdin tuli wano lwa sente nze nawe mbo batusasula njagala aji una ayogere mukodomi wa aji huyo yali best man bwe kuba yali ampadde wadde akakadde baba no boogere wali ampadde wadde emitwalo ebiri kyala figa ali ku ddembe ly'abantu wali ampadde wadde akakadde k'ensimbi wali ampadde wadde miliyoni 2 oba akakadde ono yava Juba yansaba ngende mu kooti yaja akyali Juba nansaba ngende ekigo nemugamba sijja kugenda kigo naye aboogere ebyo baleke kaliro kakati mu byonna njagala bategeeza ekigambo kimu bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba nzikiriza nnyo mu bayibuli ne Quran bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba ekyokubiri bayibuli emu egamba nti olulimi lw'omulimba terulaba mukisa laba Akolimidde yenna yitwako obulimba olulimi lw'omulimba terulaba mukisa Quran eyogera ku mukazi Zulaiha eyawaayiza nabbi Yusufu ne bamusiba emyaka 15 nga amuwaayiriza bagenda Zuula nti amuwaayiriza nga bamusiba emyaka 15 bwe twogera ku mukazi Zulaiha yoyo erinnya walumbe Zaaya walumbe Zuula exactly nze erenkigambe era bw'oba omwana gwe bayita ng'olina omwana gwe bayita Zulaiha kyusa erinnya oba nga bukyali aleme kutta kaalya ye ayambe omwana we nga bukyali ekyo kikoli okuva mu Quran omukyalo ono kasita yakwata Quran n'alayira n'agamba talina byapa kati ebyapa bye nafuna nabijjawa mugattagati nze nagatta dati sinako nti ki omukyala zayogereza obulimba nakuba ebituli mu bigambo binti nabaana ali bweru nabaana akunkumuse yatugamba omusajja munaku muzibu talina kyamuwa omusajja nakati ekisinga omuluma era bwe tugenda ekigambuuza kimu abaana bange bali abalwadde kubanga fasitesoni yaabwe eddagala lyabwe lya bbeeyi simanyi nabwe bali agamba bw'omugamba ku kigambo kya Nisha agamba omwana wange abo baana bange naye mbasonyiye kubanga bo tebalina biki abo mbasonyiye Allah ajja kusala ensonga zonna azituukirize tulina essuubi omusibe okuva mu kkomera dene nnyo 100% okubanga agenda kuvaayo lwa nsonga n'omulamuzi omulabye 18 abantu abasinga emisango nyo tebasaana kugisembeza abasinga gibera emyezi 6 nga twogedde kigamu na kimu maybe n'emyezi 6 n'okoma omwaka ekigo wagendayoko waliyo abantu bamaze emyaka 6 emyaka 10 nkubira gavumenti omulanga kino njagala kigende eri President Museveni kigende wa Prime Minister w'eggwanga kigende wa Speaker wa Parliament bannange maybe mukala amateeka aganguiza ku bantu baffe mufunze mu application ya guno emisango gy'okulepinga bagitaba gy'okukwata defilement rape capital offenses abantu bali ekigo myaka 10 years tebamuleeta tawoza sekawumalu gyali myezi 6 tamanyi na lwali jja mu kooti oba alifa kwegamba capital offenses mu nkyuseemu at least kubanga abantu bangi abazuulwa nga tebalina musango naye nga baddeyo emyaka 6 ettaka balitutta mukazi bamutute abaana babatutte abaana bafudde ne babeera abavubuka bangi gye bali nga tebazzanga musango ofunye ku mawulire agalaga nti abasajja abasinga basibwa abakazi babasiba ku bwereere 75% abantu abali mu makomera era njagala President Museveni kiteekeko notice jjajja nalwesa okubira omulanga 75% bali mu makomera naye nga emisango tebagikola nga babawaayiriza maybe wali ogenda kwesimbawo ku muntu n'aleeta kibozibozi omulala ayagala mukyala we ayagala ttaka omanyi abakyala kati kankubulye ne nabbi Musa alema okutegeera omukyala ate era ne bayibuli eyogera ku mukazi omukazi kyekintu ne sitaani atya omukazi walamuleko wonna weyegandiza ne Adamu Eva yaleeta webalenye kati omukazi ovanga ku mukazi akeera ku makya n'asitama ku mwana n'amupamako kati olwo naye bamuwaayiriza nsaba muganda wange nammeera ow'ekitiibwa President Advisory w'e Masaka kwatagana ku nsonga zeeyo zino zireke kuba tewazitandikako tuve mu views ne content tetuli mu byakumanyika nammeera atakuze Masaka nanti omwana oyo ebiseera ebisinga bwe nnyingira mu musango muga full figure yeteekawo yerabisa nkola mulimu gwange walondabeko ku misango gy'abekkololo ndi mujebaka jansi kuba ndi wagete gwanga lyonna President Museveni yankwasa gwanga lyonna naoyita ba RDCs bonna
n'abagamba bakwasiza omwana wange saasala mulimu wabula yandaba amagezi gennina n'okutegeera kwennina era ndi kye bayita okwabula omukulembeze w'eggwanga kati kankiddemu bagambe let me be loud and clear ba advisors abatamanyi mulimu gwammwe please shut up you give me a break because I know what I'm supposed to do I know my job because kye bayita okuwabula president w'eggwanga kyekiki kwe kubeera ku ground ng'oyogera ku nsonga eziruma ku bantu n'ozijjayo nezigenda mu public era ensi yonna nezimanya mwenna eggwanga lyonna lyali ku muntu omu nga mukomerera Hajji nga temumanyi na mazima nze bwe nagatta datisiza omukazi kuba ntegeera era nfumintiriza naye omusango guno omanyi gukulaze nnyo bw'otegeera osinga era nnyo nkubira muganda wange Saimo Kawalato Mulanga Saimo njagala nkuweereza message eno Saimo oba olina yakulimba nti buli eyasoma ye mugezi please ate Saimo yakukoze eki listen my brother abatasoma njagala obategeeza si buli yasoma nti yategeera si buli yasoma nti ye mugezi yawula wisdom ku knowledge ebigambo ebikulaminga ebisome bye bakusomesa n'amagezi go azaliwa nago ng'omuntu nayonka mukyala saayonka mabeere ga mbuzi ge muyonkera mu botolo njagala oyawula okusoma n'okutegera byanjawulo kyova olaba nti wetugenda ku akawunti oyimira wenyimiridde nsuubira mbeera mu kigagga mbeera mu kizungu emakindi obeera mu kisambira mabafina gye yakuzimbira naye ate nze nazimba kalina makindi mu kigagga ne mu kizungu yonna gyembeera vuga BMW ovuga motoka ki ovuga motoka ki owa oluzungu olungi yatandika kese sikyamutukkako kubanga tulina obuzibu ne YouTubers and let me be loud and clear ebiseera ebisinga ba YouTuber tebafaayo nnyo kunoonyereza abamu banoonyereza ne baproving ekituufu naate waliwo n'abatanoonyereza olw'ensonga bodda ku musango gwo saagala gwogerako guli mu kooti bakugamba nti n'omwami baali bamuwadde bail according ku fayiro bye yali asoma ne bye yali eyogera nga bajjayo na buli kimu bw'ojjukira obulungi omukyala lwaki nga tadatisi zange yatugamba nti omusajja takwatibwako poliisi emutya wa kitalo ng'amaze tafunye bwenkanya ng'amaze ekajjansa ennaku 10 nga bamwese nateete amazeewo ennaku 5 era banoonyereza bibuze bamugyeko omusabi bamugyeko buli kimu enkwaso ng'amaze ekigo a full week and a half naye wajja mu mawulire yatugamba omusajja takwatibwako wa kitalo nnyo awo ntandika ogatta datisi dakika 2 natugamba nti munaku nnyo talina naki era alinnya boda talina kyalina dakika 3 natugamba omusajja abaddamu emitwalo 2 munaku nnyo ye yamuwasa banaye mugatte datisi eddakiika 4 natugamba nti omwana we yamubulako kumala emyezi 6 ne bamusa $6 eddakiika endala natugamba omwana nabaana ali bweru alebera atambula yamugambe ejjamu empayi n'alaba mu byenda bannange naawe n'oba ne common sense kati baleese enkumbi toza bali tulinza jjambiya enkumbi yo twagirabye kansuubira tutulinza jjambiya embazi yo bagiwaga naye baaganye gwe Nuruddin ne mumukuma mu bantu omulira abatawanya Hajjati nze nali ngenzeko wakiseka abantu osobola sasula n'olekaani agamba kibagamba nti osasula n'olekaani omusango guno mwajja mu public singa temwajja mu public twandize mwajja mu kooti y'abantu era nnyongera okubira abantu mu mulanga bagamba furufiga ave mu musango nabadde n'onalibabala nga bagamba furufiga ave mu musango sisobola kuva mu musango nga mwe mwagujjamu bazibeda ne bagajjamu ne bafifi abatali mu ggwanga nga bannalongo bitone ne bagujjamu nange bwe nagujjamu ate nze nina CV egundetamu ndi mwabuzi wa president essaawa ya lero bagambye tebakyalina side ekyokusatu njija mu musango guno according to my experience because nina nkola investigation. What is the meaning of investigation? Simala googera era nze saasokera kwogererawo nakola investigation, that's why nasitandika ku mazima n'obwenkanya n'olwekyo nsaba President Museveni ebintu bibiri. President Museveni abantu bobo yagala eddembe ku basajja bawe ministry yaabwe obawe office obaloopa mwawule office ya gendo okugamba nti abasajja n'abaana n'abakazi eyo office egendebwamu abantu bakazi n'abaana ate nga bagenze kuwayiza abasajja buli mukyala gwolaba omugamba mpa abaana tayagala kuwa abaana kubaana kwabbira waliwo n'agaana agakulu nga gawezezza emyaka 25 ku myaka 20 yes mwafula abasajja ensuku okuba baba malawo n'olwekyo President Museveni nze nazudde abasajja lwaki banyiivu tosobola kukwata musango guno eggwanga lyonna equality for men twagala obwenkanya eri abasajja kubanga ssemateeka w'eggwanga akawaayiro article 20 kagamba nti buli muntu aba n'eddembe lye lyamuzaalibwa nayo nga temuwera gavumenti wadde omuntu yenna wadde omukulembeze njagala ogende okasome 20
Fulufiga kyogala tugira tetuwakana. Erimuweebwa Katonda lye baamuzaala nalyo. Hajji alina eddembe lye alina okuba nalyo wadde musibe. Tulina omwogerera ko taliiwo. Article 21. Article 21 egamba nti buli muntu anaabanga n'obwenkanya ng'oggyeko oba si mukazi oba mwana oba muki. Mwe muli wano muwoza omwana w'omukazi Hajji si mwana wa mukazi. Omukazi Hajji si mwana wa muntu. Yes muntu. Kakati ebyo byonna bye mwogera ssemateeka w'eggwanga yabirambika genda osome amateeka osooka oyimira oyogende fulufiga gw'ayagala okugamba nti weyita looya genda oyimire ku sayidi y'omukyalo oleze naye. Neebaza ba kanso natuuka ku Honorable Nsereko ne mwegayirira yasooka kugaana namulemerako bwe namulemerako yakkiriza kubanga mukwano gwange. Neebaza kanso Honorable Nsereko neebaza Baruti nakwata Erigon Company nahabwe Pressers ne mutwala waliyo Erigon Company ne Lutalo ne mbatwala ekigobo genda omusajja. Natuuka okugamba famire ya Hajji batabalina ssente mbawole ssente. Njagala Hajji ojje jangu wano. Jangu nedda. Nakibagamba ne mbagamba. Njagala oyogere amazima. Natuuka bagamba oba temwina ssente ze mbawole ssente tuwe kanso tusobole okuteeka mu production warrant. Bwe kiri? Wuyo ayogere. Nenda labadde madamu atulese tuwe bibyo. Boogere. Boogere. Ne mbagamba nze kamba we ssente. Nze gwe bagamba nti bano be bampa. Ekirala. Ekirala. Njagala mutegeere nti nno mbadde mbalaga article 21 omuntu aba n'eddembe lye era mu makooti tubeera kyenkanyi si mwana si mukazi si musajja omuntu aba n'obwenkanya etteeka mwenna libatunuulira kyenkanyi naye ate wano litunula kirala ku mukazi mukisuusa ne mugamba omwana w'omukazi ebyenda biri bweru ate Hajji si mwana wa mukazi. N'olwekyo kyensaba President Museveni tusaasira oteekewo minisitule y'abasajja tulaba ba women MP tetulabanga mbaani MP tulaba wane Makerere abasajja mbongerako points abawala abasajja tewali abongererako tulabye wano tulaba abasajja abakwata omusolo gw'omu mutwe tewali mukazi gwe bakwata kebere COVID-19 bakwatanga abasajja ng'abakazi babaleka ne bayinaayina abakazi bangi babbi abakazi sitaani nabbi Musa bamulema okutegeera. Njagala obagamba ekigambo ekisembayo abaana ab'obulenzi mwebereremu bw'osinkana ng'ejjinni liriwa waliwo omukazi omusiriku towasanga omukazi eyeeraguza towasanga newokwana muwala nagamba tugendeko wano bannange nalabye olubuto lwaganye omwana atali nekiise towasanga omukazi eyeeraguza lumu ali kuwongayo towasanga omukazi atunda ebyogero tokwananga omukazi atunda simanyi nze ntunda simanyi biki abayina eddagala ensansa mu mutwe twala ffe abayina tinti Kitone my sister Kitone muganda wange tewali nsonga laki musonyi oba yansonyiwa Kitone atera bambi olumu ampaayiriza ne binnuma ate nga ebiseera ebisinga mubeererawo era ajjange wange buli kimu akimanyi waka wange ajjawo n'ebiseera ebisinga bya negativity simugaana kuyimira ku sayidi yonna gyawagira eryo ddembe lero bwange era bw'aba ayimidde wano n'ayogera sayidi ye nange nenjogerere yange it's okay no matter what but ekinnuma kyonna bintu byonna kwe kumpaayiriza bannamawulire abasinga mumanye wange mwajjanga nawe wajjanga empisa gye nabayisanga mugimanyi nze buli muntu mulabanga muntu kubanga eno ensi twetaaga bantu nze ngenda okuyomba n'omuntu ebiseera ebisinga bye basooka okuntakula naye olina mpayiza oyasooka okumpayiza ekigambo kyasooka okunuma mbu tata waffe y'omu batuzaala wawamu tata waffe ekikofiira mbu namusobya kyova olaba mbonaabona njagala tutegeeza eggwanga si bonaabona tebabazaala wamu nze kikofiira kye taata wange mu bulamu bwe tutambulira mu bulamu bw'ensi tukuliddwa mu families nnyingi abantu bangi abatukuziza abantu abatukuziza kati bonsanga ne Ajamis Kigundu ndi wa Luganda ewaka bonsanga ne Sekasini Lubeera Luganda bonsanga ne Nudini namanyi ali kubukedde nga boss mulamba tubeera ba Luganda according to situation weri ffe tukulidde maka g'abantu mangi bonsanga omusumba Lozas Bujingo ndi mwana ewaka ne wango bakusooti nsigala ndi mwana era ewaka nja genda bonsanga wa Hajji ate nze nebaza abasiraamu bankoze bulungi n'abasajja abasiraamu bampoomera okukamala nze njagala abasajja abasiraamu bange musiraamu kakati nze njagala omusajja omusiraamu antuusa ku nti leka njogere omusajja omusiraamu n'abakazi bana bonna abamatiza abasiraamu balina abaana b'abasiraamu balungi gwe bambala engoye mu masaliza ago bavanga kuma nambala olugoye luwanvu n'adigida akabina ne kayitamu abaana b'abasiraamu be bantu betwali tusembayo okwegombola ensonga bakula bambala bulungi bakula bambala engoye zaabwe empanvu naye ng'ate gwe abasiraamu balina abaana temumanyi baana b'abasiraamu bali mu bikomera naye abasiraamu bawaayirizibwa ebintu bingi
nalabeyo gundi abavuma mbunno omusajja alina ekirevu abeera muki mu museegu muzeyi magala va ku basiraamu abalina ebirevu sunna va ku basajja abalina ebirevu naye ayagala abantu boogereko bompi mwagala platform naye plus nzija bayi televiziyo ndaba oli lubuto oba wawumira nsangi mwana wange oba ozaala ddi ayagala twogereko bompi bwe naye va ku kirevu ky'omusiraamu musajja alina ekirevu akomba oyo n'owulira n'akunuuna naye fulufi n'owulira ekirevu ogambye omusajja omusiraamu awoma okufa abasajja abasiraamu bawoma okufa olwaki nakyawa bajjo musajja omusiraamu atuuse omuntu ku ntikko kati bajjo teyalina maanyi si mukomole bajjo yagala mala namukomola bukulu bamukomodde bukulu abiize bukulu nze njagala abasajja nze nebbanga musiraamu baba bayonjo bafaayo eri abakazi bafaayo eri abakazi ate bafaayo eri abaana omusajja omusiraamu ayagala abaana olaba noono omusajja ali mu kkomera naye ekimuluma baana gwe janguwa era yakugamba abaana bange bali abalwadde oba kati bwe balina obuvunaanyizibwa balumirirwa kuba amanyi yawasa mukazi otaddangamu kukola yamugala tokola buli kyoyagala kyotategedde nno Hajji alina n'omukazi omulala era yajja n'abaana basatu mumanyi we mama Firdausi va ku ono waliwo ali ebulenga era naye yajja n'abaana basatu n'abalabirira tosobola sasula nosasula bano nosasula TV zonna nosasula ono mama Firdausi si ye mukyalo omukulu yajja n'abaana be basatu n'abalabirira ye teyajja ye yasooka ono si w'abaana ono oli abaana basatu oli omulala gwobeera wa awera maka ga Hajji mumuleke abulira njiri mumuleke omukyalo mwagala nnyo abulira kigambo kyange mu byonna nja kukubira President Museveni omulanga nkiddamu muzeyi Museveni ng'oyagala otereza eggwanga kubanga okoze birungi bingi abantu bakwenyumirizamu naye tunuulira ku sayidi y'abasajja muwadde nnyo abakazi simpasi omukazi neweyetakula akuba enduulu poliisi yeezira mukazi olusi bajinza lokiraba nga kisagaanagana ajja kusuubira okumugjamu muzeyi kintu babadde bawaabira musango kumala emyaka 9 nga buli gye bagenda omukazi fayiro azijjayo agenda gyo statement za kintu era abadde ng'alina obukakafu bungi nnyo kubanga akimanyi tebajja funa byapa ebyo yovala yakwata bayibuli yakwata Kur'an zaweddeyo n'olwekyo mu byonna kyensaba muzeyi tunula ku sayidi y'abasajja abasajja bano bamaanyi mu ggwanga bateekawo ebintu bingi batuwa platform zonna emirimu egy'amaanyi be bagikola be bajjudde awantu abakazi bawadde simpasi ennene omukazi alina simpasi ennene muve ku simpasi z'abakazi mutunulire abantu kyenkanyi fulufiga ono alina bye yeetemya njagala abyeteme nga wooli ate abituukirize lindako wuliriza ogambye otya njagala okutegeeza presidential advisor nga wali wano gwani nze bampita Lumala twali ono lwatitooko nkozesa looya Lumala twali olunaku Hajji lwagenda okuva mu kkomera bwati tugenda mukolera edduwa naye neetemye era maama wange mukubidde essimu mu kyalo akwatemu ente ennene mu nte zange 3 tugenda jiriya ku dduwa ya Hajji olina ente 3 ogenda kukwatako emu ngenda kukwatako emu njiwe Hajji mu byonna njagenda nga maliriza njagala nebaza era njagala mama kugikubanja nze ojja jimmanja njagikuwa sirimba yatalimba wakolera manyiwo nze njagala kwebaza abasiraamu na Uganda bonna nebaza ba YouTubers bonna nebaza ba social medias bonna ba socialite nebaza abantu abali mu ggwanga ne bweru w'eggwanga socialites kyekyo nza muno kyomuzungu mamirira sapite wati njogera luzungu olufune munene twebaza ne madamu fu what you mean I'm not omuzungu twebaza mama madamu I'm Uganda and I'm proud to be Ugandan omusango gwazzemu ne gubagatta ne Frank abaho kwambadde temuli magambo wali watwawula Frank first of all you're president wa TikTok that's one two muna Uganda tawali nsonga kimulayiza abantu kye bataawula ekyokunyiga ky'abantu tali muntu atanyiga naye bwe wabeerawo misunderstanding nze kinyuma mu byonna kwe kumpayiza bampayiza nze siwaayiriza nze naawe mmanyi sigwakolanga na bizonto nze mumanyi noona atera okumpayiriza naye nze siwaayiriza ate ebiseera bisingasinga mungoberera nze siwaayiriza njagala okwebaza ba lawyers tulina Kanso Kabega the top oyo watawooza musanguka wansi wa milioni 10 oba 5 the best psychological counsel naye olaba ayingira ekintu nebaza honorable basalirwa nebaza honorable Mbidde nebaza honorable nena omusajja yavudde mu America
Diamond Nogala kubuza luzungu. Linda ko matize. Nebaza. Saigo kibobadde ogamba. Saigo kibobadde ogamba. Omuntu achasinza okukoza ensonga za zobwongo. Oyo. Olufigo labika wasoma otulimba bulimbi. Obotu otubega bubezi nkuzuula nzina byolaba byempulira adogenzi nosikane article number mu constitution 21 njimanyi oyo omuntu aba wa bulijjo anti kati nze nosika bible nosika Qur'ani abantu batamanyi mateeka oba abatamanyi semateeka article 17E empo obuyinza obwenkomeredde kubanga egamba nti buli muntu kimukakatako okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda. Article 17 demberi okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda. Article 17E. Kakati gwe wongamba nti simanyi byenjogera nze mba njagala ne kooti ngira n'ogenda n'osomawo bagende basome nagiyingiramuko accordingly ku nnambwa yandi Suuna nga newankubadde kooti yasazeeyo kyesala oba kyeyogera bonna mikwano gyange ate mbamanyi ne bajja batya okubeera ababiri mmanyi. First of all Suuna Ben yatayagala muwala ng'amwekakako nnyo nabasanga nga waaluna mubiri waabwe nga tuli emmere ng'era lwatuula omuwala watuula nga Suuna adduka. Ekirala ffenna tukoze ku ma TV teri mukozi wa TV nambwa yazimba ekyo kizimbe oba agula ettaka no my brother tubale kubasooseemu tubale ku bantu Nudin wali kubikade nga musingo saswa sente nyingi mpayo abantu amanamuli basata bazimba kalineyo omusajja akubye ebinyanyanya nali embizi natandiko gifaana nali amatugayo najebakamu najebika nali obugere nasonda akasende nagula ettaka eryo. Ekyokubiri wenafuna misunderstanding we wano Kasuku bali abuuza omwami gwe bayita Kamoga eyabaguza ettaka era obuzibu bwange buli kwa kugatta datisi nze nfumintiriza nnyo nkosa nnyo reason as the world masterpiece. Njagala buli muntu okukugamba nti reason as the world masterpiece katabo ka Miss Kigondo gendo kasome. Kasuku yabuuza omusajja nti ekyasooka kiri mu mannya gani. Omusajja n'ayogera makambo ake nti Suuna Ben. Omusajja n'amugamba nti ate kijja kya namba y'okubaka. Omusajja n'amugamba nti baava gye baagula ne basembera wano mu maaso. Kasuku n'amubuuza bwe baasembera mu maaso baayita ssente endala baagula omulundi ogwokubiri wano mu maaso awasooka nti nedda. Kakati nze naawe weebuuze ono ajja atya ku kyapa okugamba atandika okubanja ekyo kyokka kubanga gwe baali bajulira ye Kamoga yalina ekyapa kati yebebe yaddamu ewa Kasuku kuba yeeyogerera lubale omuntu asamirirwa. Kakati wati wagira bakiripu gendo ginonye yagamba ekyapa ekyasooka kyali mu manya gani naye obuzibu bajja mbu baasenguka ne bava gye baagula ne badda wano mu maaso. Kasuku n'amubuuza bwe baava eri baayongera ssente bba wano nti nedda. Kakati namba yajja takukyapa n'olwekyo nti abakazi olukujjukujju lwe bakozesezza lungi nnyo mu Uganda okulaba nga banyigiriza abasajja ate abakazi babawadde eddembe lingi nti babawuliriza nnyo olw'ebibiina human rights biki eddembe biki blabla ebyo bwe feminism ebyo fida blabla teri ayogerera abasajja kyova olaba n'oyo kati bamuwadde right mbu agende mu ttaka naye tudde muli ayite mwenna mukozeeko namba yakola mulimu kigo mwali mulabye nga wonoga nti Furufiga patikanye ebbanga ddene nga tumulaba osobola kunjiramu bino gamba Furufiga atunze kabalaga atunze omunanansi ato byabadde mu buduuka osobola ogamba nti Furufiga nedda awaleka wawe nambwa mawuli tanaweza amuna myaka 5 amawuli babayita baba free answers babiki baba basoza mitwalo ebiri ebyo bwe biti besitegeera. Kakati yesende yazijjawo ezigulawo atugamba talina mama talina tata talina ewaabwe teye mugagga asingayo twandigaye nti bamuwa yazijjawa ebyo byonna bikulaga nti abasajja beetaaga obwenkanya mu byonna ebitongole bingi nnyo n'ogenda ku fida omukazi akaaba nnyo tewegendereze ng'omukazi akaaba olaba omukazi akaabira ekimuwoomera n'ekimunyiza kimukaabya n'ogamba omukazi ono anyumiddwa ate akaaba asiyiriza bw'akaaba eyo nvuddeyo. Kakati mu byonna njagala kugamba ovanga ku mukazi azaala abaana ewaka ewuwo n'akimanya nti bana sotu sibawo ne nakuleka n'obatuuma amanya n'abakuwa mutume erinnya omukazi azaala omwana omu ng'aliko abasajja mwenda kiki bayite omukazi abakazi sitaani including your mother but the all women is a Satan. Abakazi even me bonkwata obinsobola okufukira sitaani omukazi akyuka mu ddakiika ezo otabala akyuka nga buddaali nga bizibu abakazi bizibu okwana omukazi
najja ewuwo mu t-shirt bwatuka ogenda twala ennyumba yonna n'ebisiimu anabitwala nga yajja nakaveera mubbi yajja nakaveera najja ne loole n'olwekyo abakazi sitan including your mother but the all women is a satan mwegendereza abakazi naddala abavubuka abatana bakuwasa mwegendereza nnyo abakazi naddala abakazi abazaddeko n'atanazaalako mubbi omukazi mulekerawo okuwasa sikini mulekerawo wasa sikini n'obwongo manyanga okuwasa sikini nekkala muwase mayindi entegera y'omukazi etegeera ati ayogera ki omukazi olunaku olwo mu meeting oba omanya nti olina omukazi oba olina eddenge towasanga omukazi eyeeraguza lumu ali kuwongayo n'otya naawe n'obwana n'abuwongayo ekyokusatu towasanga omukazi atamanyi katonda oba atamanyi allah ekyokuna mulabe n'amaka ge muwasamu omukazi atamba talina wadde muganda wamugoberera gwe tokyebuuza tokitotya nti nno n'omuntu kyokka nga ye yawaaba ffe tetuli baganda ba aji tatukwata nako naye tuli wano tulese emirimu gyaffe talina muganda we kyolala njagala obbategeeza ebintu ebimu mubetuule nga kewakafu n'omukazi mukwano gwe musobola okwogera counseling kintu kikulu nnyo wasa mukwano gwo towasa kabina towasa skini funa omukazi nga mukwano gwo muwase nga mumanye nti mukwano gwange bwe njogera kinaawulira oba kinaawulira oba kino tawulira naye abasajja basinga mwagala nnyo skini mwagala nnyo kala bw'olaba abantu abamuwagira bonna obwo ogenda mu ddata waabwe basi basada kwasajja ne babako ebintu bawayiza abantu gwegenda mu details zabo bamuwagira ogenda ne ku polisi nze kulagirira efayiro ogenda oginoonye ekulaga ekyeraga ne kye baatwala owulidde ekyokulala gwayagala omuwolereza oli waddeme naye tolina right franka jangu abantu abasinga wangi ogenda tuyamba nnyo amina abantu abagala okwetaba mu musango guno tubaweero kaminga oba oli timu Hajji oba oli timu Kinza am timu Hajji I have a regs to stand with Hajji paka last paka kuwulira bubi amazima gavuddeyo njogera kisembayo Hajji nawaguna amusinga ngenda kusemba naye sagala sigenda barumya muto njagala mu kitwale nti bwagwa njagwa naye bawangula ngenda kuwininga naye oye full figure atakyukakyuka sekyusakyusa kyenjagala nkimanyi nekyenjogera nkimanyi president alina kyayagala okwogerako ku omuntu omu yeyita advisor bakulimino musooke mutulekemu abantu abalina emisango mukulekedde president emirimu twagimulekera kuba ye president w'emitimbagano bw'ojja ku tiktok tukuwa olina okujja ne tukuwa license so amanya ne Rose Frank abaho president w'aba tiktok team Hajji message yange sinene but njagala entuukira eri omwana wa minister gwe bayita Namere bwe wali ojoininga TikTok wali oyina right ejja n'osaba ne tukwata certificate ekukkiriza okubeera ku TikTok kana akaalo ka TikTok kaliko bananyiniko bewasangawo ate kano tokayita katale ka mubuulo ffe kye tukola tukimanyi wavaayo n'oyatakinga honorable Nsereko ne full figure esaawa zino tulina omwana eyalidde empitambi e Masaka ebyo bye wandibaddemu Masaka gye balime emwanyi wandibadde nga oli mu nsonga ng'ezo naye mmwe munoonya kambaka nga munoginoonyeza ku bantu ffe tugenda gikuwa full figure ayina contribution nene jagasse eri mukama wammwe gwe ne full figure kuba mukama wammwe President Museveni yabawa offices gwe President Advisor we Masaka full figure President Advisor wa wano e Kampala mu Central ate ne bino bye tuliko bya Hajji ne Hajji biri mu Central simanyi gwoba obuuka okuva e Masaka ojja ate oyatakinga bino yesi kyukakatako because oli muna Uganda but toina se eyogera na kuvora abantu abali mu musango guno okulu full figure honorable Nsereko ngotandika okuvora team Hajji tugenda kutereza tukutereze bulungi emisango egijo nze nasooka okuwulira emisango gyoyo mukyala nga yagabako cheke y'ebicupuli nina evidence ku WhatsApp yange babimpadde wagabako cheke y'ebicupuli n'otakomaoko n'ogaba n'owasa omwana w'emyaka 14 n'otakomaoko n'ovuma kitaawo Sempija minister n'akugoba mu kika sooka osolovinga issue ezizo then ojo olipereza Hajji tu buli muntu yenna omukazi yenna ali ku side ya Hajji ngenda bawa abantu 5 abakazi abalina amanya abali ku media mbona balina cause ku basajja
bali befuulidde abasajja asooka honorable Nabira oba Nabira mumanya abeereyo ebweru yasuulira bbaawe engoye wabweru owokubiri n'alongo kitona alina abaana 9 buli mwana alina kitaawe owokusatu yoyo nabbe oyo omukyalo oyo nammere no siwaayiriza ye nammere twagenda twalaba sitole ze ng'oli sitole z'abasajja ne Faride n'akazibwe n'okomekeza ng'olina omwana wa myaka 14 so buli mukazi yenna asupportinga ono aja tikyali kukola mwina issue nene kwa basajja bamwagala kuba bintu by'abasajja but for Hajji tetumumanyi but tugenda kustandinga naye nkoyanziza aba ate tetugenda kola gwe bino biki byokutta ate nze bantumye n'erinnya bantumye ow'ebipande bino biki babiganye naye nze mumbejja nyina obwongo bungi nnyo equality for Hajji ali muizwira Hajji must shine inshallah obubaka butuuse nze mumbejja za Lwango ndi single mother nvayo ku lwaba single mother ngamba bannange fe ba single mothers ffenna si bwe tuli era neebaza nnyo Hajji bannange abasajja omusajja akuwasa n'abaana atali omu abatali babiri abaana 6 wallahi billahi tallahi nawaba akusobeza ki nga takubye takugiddeyo jambiya bannange olina okufuna ekisenge mu mutima gwo tufunenga ebisenge abakyala mu mitima gyaffe nze nantobye naze ntobye naye nga nyina okubaawo nasuubiza nti nja kubaawo ku lwa musajja munnange kuba kati ndi mu mbejja za Lwango nja kubaawo olw'ensonga nti bw'otunula tooki ng'ofumiitiriza nga president advice ukoze ekintu fwa kyova olanga kati Hajji tesaawe zino gamubugumye yejjusa talina ngeri ki gyali advancinga bintu ebyo era yeebaka teyeebaka nkolera ku luguudo lwa Nassa ndi mu 7 Hills abaana ba Nassa mwebale nnyo kuba temwasasulwa batugamba tusasulwa naye nze siina muntu gwe mmanyi nalabako Anishami gwe mmanyi kati wanje mwamukuba just bamuwa level kudda gyalina kuba Nassa wabeerayo original ne duplicate ate nga batugamba nti birth certificate eri myaka 18 n'okudda waggulu ate nga ye yatugamba 14 kati ndowooza yalina okuprovinga egyo 14 aye nga Nassa osobola n'ogigamba okukolera ekintu kimu original nga kyezinze ekikadde ekikukolera yo bagiyita Nassa road so mwebale nnyo abaana ba Nassa mwakikubye nnyo tweyanza nnyo mukyoyanzeege kuba temwatwalira amateeka mu ngalo temwamukuba tweyanziza okuma obuntu bwamu obwo ya mwami Nuruddin n'aba social medias mwebale nnyo mwebalire ddala Hajji ajja kushayininga kale yes buno obupande bulina okubangawo bannange nkweyanziza so gwe twatandise naye embeera bweti bwetambudde okuva lwe twatuuse wano kooti yabadde yakutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya naye akakuba kayitiridde nnyo eyatadde enkuba muganda nge Deshaŋŋanyo mmwogerako naye kyaddaaki oluvannyuma enkuba yakedde zigenze okuwera ssaawa 4:05 nga obudde butandise okukakkana era omusibe n'aleeterwa mu kooti n'asomebwa ttiimu y'ennamba bakanso abeeno n'abeeri abavunaana n'aba defending ono avunaanibwa ne boogera bakanyiza nga 18 bakomawo wano okulaba nga omwezi guno gwe tulimu 18 ndowooza yewiki ejja n'ennaku wiiki eri leero bwe Monday oba Tuesday kitegeeza we tujja kukoma wiiki ejja we neggwerako ate tulabe Hajji yeeyimirirwa kuba okukanya kubaddewo nsuubira gwatugoberedde okuva gye twatandikidde tukuweereza bulungi naye ng'ekirimu kyonna